kitegese omusomo omuyisa okubangula ababaka bano abakyala ku bintu ebyenjawulo omuli enneeyisa n'emirimu gyabwe era ng'enteekateeka eno yeetabiddwamu n'abaali ababaka mu paalamenti ez'enjawulo. Mu bubaka bwe bw'atisse omubaka wa Bukanga Nathan Byanyima, omukubiriza wa paalamenti Jacob Maxson Oboth ayogedde ku bukulu bw'obumu mu babaka n'okwagala eggwanga lyabwe. To the dismantling of prevailing structural inequalities through targeted administration, equitable resource distribution, and effective representation in line with our 1995 Constitution, Vision 2040, and the Uganda Gender Policy. Ssentebe w'ekibiina kino Kiwoopa ekigatta ababaka abakyala mu paalamenti Sarah Opendi akubiriza ababaka abasajja okubeera ekitundutundu ku kibiina kino okulaba nga obutabanguko mu maka bukendeera. Violence online, women and girls face violence in communities. We have violence at workplaces, even here in Parliament. Some of you may experience it. Some of you have seen. Opendi agambye nti obutabanguko n'ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu biyitiridde naddala mu maka, ku mirimu ssaako ne mu masomero, ng'era ono ategeezezza nti n'abasajja basanga okunyigirizibwa mu maka era ebbanga ly'amaze mu ofiisi alaze ng'emisango giwerako gy'asobodde okukolako. For us to work together to end the gender-based violence against women and girls. Our workplace, our communities, wherever, every space should be actually safe for everyone. Talking about the young girls now, not bringing women, there were 10,492 cases reported. But please note that these are cases reported. There are so many cases out there that happen and no report is made. Ababaka abakyala basabye bannaabwe okukozesa ebifo byabwe okulaba nga batakabanira eddembe ly'abakyala bannaabwe. Olwokuba oli mukulembeze olina okubakiikirira. Okukiikirira otya abantu kuddayo mu bbo n'okola. N'ojja mu paalamenti n'obateeseza. N'ogenda mu famire n'ogibalansinga. Y'ensonga enkulu eri wano era nkakasa nti ng'abakyala n'obuteeswaza okukulembera n'obwesimbu n'obuteeswaza n'obuteeweebuula kikisinga obukulu. Abasajja bwe tujja mu bifo bino abasinga babalowooza abakazi tuli weak, tuli banafu mu mbeera yonna kyabuntu. Nokola ng'abakyala butasirika ng'otyoboola eddembe lyo violence kubanga bintu bingi bigwawo n'omubaka wa paalamenti n'atabimanya singa osirika ng'omukazi. Olutalo lw'okulwanyisa violence mu maka, okulwanyisa okutyobera eddembe ly'abakazi lutandika naawe gwe kennyini gwe bakitumbula mbeera z'abakyala n'abaana ab'obuwala. Newankubadde tulinayo abaami ate abakkiririza mu mulamwa gwaffe, ate kiba kirungi ne batwegattako kubanga bwe tuba tuteesa amateeka gakwatira ddala ku muntu ow'omuwala oba omukyala tuba tubeetaaga wali eri for support. So leero batulaze nti bangi nnyo sayini nnungi. Ababaka abakyala baweza okulwanyisa ebikolwa ebityoboola abakyala okuyita ku mitimbagano ebikyasenya ensangi zino. Olwokuba wayingira naye mu mukwano nga bya bulungi bwe mufunye obutakkaanya kisibeta n'omutabya mirembe naye ne mukweka ebifaananyi abaana ne mubateekayo nga bali bwereere, abalala ne mubatta, abalala ne mubaswaza ko omuntu n'atuka okufuluma, abalala n'emikwano oli nga mukwano gw'omwana wa buwala n'ategeera nti oli ye boyfriend wo ne bateesa n'akulyamu olukwe kwegamba ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ate emitimbagano gino gyali badde gituyamba nnyo singa tugikoze. Waliwo ensonga ezikyetaagisa ng'abakyala bwe tuba tutunuulira nti eddembe ly'omuntu, eddembe ly'omukyala likyalinyibwako nga naffe abakazi abali mu politics mu bifo bino ng'ebyaba MP naffe olunaku lw'omuntu atereera ku kompyuta naba nga kutulugunya violence tulabira ddala ng'eggwanga likyalina kinene nnyo kye lirina okukola okulaba ng'eddembe ly'obuntu, eddembe ly'abakyala liteekebwamu ekitiibwa. Omusomo guno gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti okuzimba okwekkiririzaamu okukomya obutabanguko mu bakyala n'abaana abawala awamu n'obumu mu buweereza. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV Amali. Yenodi Meya wa Kampala Yinginiya Ssaalongo Nadine Nsubuga bali mwezo alaze enteekateeka gy'alina okukyusa embeera y'Abannakampala abawangalira mu bitundu eby'enzigotta. Ono aleese bamusiga nsimbi abagenda okuyamba mu ggeto eyo okubaddaabiririza amayumba gaabwe ku bwereere. Engineer Ronald Nsubuga bali mwezo